Olutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ojjiko anjuliro sibyeyo tya ampuliriza. Bwanyogozeemu bwe butyo ku makya ga leero enkuba yabadde tennatonya nadde ngamba abaana bange mu mmotoka ku makya ngamba nti wai baatugamba enkuba egenda kufuutuka empitirivu naye nga terabika naye nadde naakabasuula gye mbasuula nga nzirayo mu ofiisi neefubutuka olunaku lusiibye bwe rutyo. Ampuliriza yonna gy'osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo studio za Radio Simba. Nze ndiwo okwanjulira programu eno. Nina Richard Baguma oba munnamawulire. Ekiri ekigambo nkyanoonya bwe bakivuunula mu Luganda. Lobbyist. Munnamawulire. Lobbyist. Nina ne Ibrahim Ssemujju nganda mbaka w'abantu b'ekira mu lukiiko lw'eggwanga. Baguma buuza abantu. Bannange mbalamusizza. Ate mpulira bulungi okukomawo. Buli mutya Katonda yeebale nanyini buyinza ate nanyini kisa. Ssemujju. Awiza Radio Simba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizza manyere ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Ampuliriza nina bisatu naye ngenda kutandikira ku Baguma gye yabadde. Bannayuganda abali emitala w'amawanga naddala abali mu Amerika bakuŋŋaana buli mwaka ne balonda abakulembeze baabwe ne banyumyamu. Gwafuuka mukutu gwa kuvuganyizaako eri bannabyabufuzi naddala abaakuno. Yuna bwe baagikola gye nagendamu ate yali ekutuka. Lwe nagenda baali beekutulamu. Lwe baakola yuna bagiyita causes. Ne bakutukamu naye nga balwanira byabufuzi. Baatandika ndooza abakyoli abali e Canada be baasooka baalinanga olukuŋŋaana baaluyitanga Kachoke Madit. Mukwano gwange yaŋŋamba nti Uganda yasenguka nti mu Kachoke Madit emu gye yagendamu mwalimu PhD z'abakyoli ezaali zisoba mu 100. Sikyajjukira the exact figure. Bwe nagamba olala olutunu nagamba nti those were very few. The Acholis settled in Canada. They gave up on your country. Nga olala olutunu bwangamba naye eno wali interesting. Bannabyabufuzi baakuno bagenda Baguma mwabadde muli eyo ebimu ku clips ze nalabye ng'omusajja abagamba ne basajja mmwe ne musituka ne muva e Kampala ne mujja n'abantu basufu obungi nti tugenza okutuula wano muholo nga be mwogera nabo mwabadde musobola okubasanga e Kampala ne mubagamba bye mutugamba wano bonna abali wano lwaki mubasitula mubaleeta eno. Nagenda okulanga ndaba Baguma mulaba ne mukwano gwe muganda we Odrek Lwaboogo Moses Byaruhanga. Baguma yatulyako dde ebintu tanyega. Richard, where is the value add bwe mugenda? Actually bannabyabufuzi abangi be mugamba bagenda nze saabalabye. Nze gwe gwasoose okubeera mu yuna. Ni bannabyabufuzi be bagamba nti babadde bangi zinga saabalabye. Parliament mwabaddeyo gundi nsereko. Simanyi sereko alina ne citizenship. Kwa yeri nga waka. Engeri gye yabadde ayogera nabo naki ndoza yabeerayo ko mukulaba kwange. Ye MP gwe nalabye ne ba minister babadde basatu. Babadde kanzi wabaddewo owa state for tourism, owa state for land. The perennial going there nankabirwa ye bamanyi bona alinga munabwe actually wabadde sibebo sijukira yomulala. So kati bannabyabufuzi in fact ababadde abangi ate yefa abagenze ku byokusuuba kati awo kati Kini Kalisa ono mwana wa cash transfer omuvubuka ono yakola kigudi kya cash transfer wano ni chipa cash waliwo mulala bya cash biri bingi omuvubuka yali ne mu association yange yanzijukiza nze nabadde sitamujjukira. Omwala we gundi wengoye as exportinga abagundi betooke be exportinga nabo mbifo bisatu. By exhibitors binarabye abava kuno owa Keke Foods
abo kwigamba abakofi ne banks wabalina otusomesa okunywa kaawa ndowooza yabadde alina ekirala kyebakidde wano banks zabadde ziwerako ne real estate dealers ne insurance companies kwegamba benalabye abangi nga siba bana byafuzi mpozi nga bana byafuzi ku mulundi guno tibagenze bangi nga previously nga bwe bagenda so kati nze bali for money nange kinali nebuuza because nga tunaba kusala okugenda twasooka okukola okwebuuza gwe kibazo ndoza ne gundi nga tetunaba kuva wano nja convincing abakita baki nja kumatiza Ssemujju naye yingire club ya investment club Fortune gwe kibazo oli member eyatutwala tunoonya sente of course tunoonya sente naye nga kyebasinga okutwagalira tugende balowooza nti maybe ffe tetuli babbi tetujja kubba sente zaabwe kabona Uganda bali eri baagala okuteeka sente wano waka naye we baziisa we tubakola bubi nnyo in fact twalina forum ey'ettaka kwigamba ate yayonooneka minisita yayogerako katono abantu ne batandika okukaaba buli omwaka buli lwajja ng'ajja n'amaziga ate nga abasinga okubabba baŋŋanda be basinga okwogerako abababba baŋŋanda zaabwe era ndowooza oluganda w'osinga okusooka ffe bwe twagenze nga Fortune Club kyombuziza value for money kwanza saagendere ku sente za gavumenti so nagendere ku sente za club y'aba investor naawe nga mwoli kibazo ndowooza mukulaba bamemba twafunye bamemba nga 50 abapya ab'omu diaspora naye ku abo at least abaffe wana abakola mu UN actually bakomitinzeyo ku investment mu real estate baguma saagala nnyo okubuuza bya Fortune 500 bibyantutte naye ng'eggwanga bwe mba nnoonya okumatiza n'okutunda njagala genda ku bannayuganda bali ku kyeyo ekigambo eki kyeyo first of all there is what they call disabuse simanyi engeri gyokyogera mu Luganda wo oyogedde ku PhD z'abakyoli singa oyogedde ku PhD z'abannayuganda now abantu bagenda kubanza waliwo gwe nasanze omuvubuka twasomawo mu primary embalala mu gundi by the way abakutumidde bangi gwe ne Ssemujju abalaba bangi kubanza waliwo abajoyinize club lwakuba bandaba wano nemama nti kati gwoba oba okirimu ekitegeeza kirimu credibility si kyabuyayi kuba ffe tukulaba kusimba babadde baŋŋamba bugambi ffe tukulaba kusimba we tukulabira so anyway abali babadde abantu basuka mu 10 families naki bw'obanga okola obunaasi abagenda kati baba abasinga bakola obunaasi oba osobola okukola $2,000 omwaka ejja $, kwebukadde 7 plus oba osobola okusevinga $5,000 n'otuse nezisingako ezo ze baba beebuuza kuba bwe baziteeka mu stocks ne shares zeewaabwe ziba zibawa maybe percent 5 3-4%. Now bw'ozireeta wano ne bw'oziteeka mu trust fund ya insurance oba mu bank ziba zikuwa more than double wakati wa 9 ne 10. So that is more than triple. Now bw'ozireeta kati ngene waffe mu land and real estate transactions ziba zikuwa near 100%. So baguma, let me understand you. So gamba nti zino investment for kuba obadde ogamba bannabyabufuzi abatagenze actually the presidency heavily funded staff ba advisors ba assistants babeera bangi abagenze kati nze kyembuuza eno group katugeze eyalwaboge enoonya investment nenoonya export is that the market I'm looking for? Nze bwe negendererako nti nagenze nga noonya market agwe iyo ndala ndowooza nabo bagende banoonyeyo market. Olutindo Ssemujju
Yuna gwe sijjukira oba gwe wali omu ku baagenda wano mu land banamboze lwe baali basomesa ettaka kuba wawo ne Buganda nayo bwe yali very vigilant. Yabaddeyo bulungi twatambudde nagenze ne wasajja mmotoka ekyo okuva ne ku kisaawe ogenda ku hoteeri nga tusulamu. Okusooka bannayuganda abali ebweru naddala abali mu Europe ne mu America bayina okwagala bo bennyini okusinkana ng'ab'ensi endala bwe bakola. Entandikwa zaabwe zaalimu ebintu bibiri. Mulimu abayagalanga okusinkana okwogera ku biri eka ne boogera ku byobufuzi ne mwami Museveni engeri gy'akulemberamu obubi Uganda. Mwabo kusinga mwe muli naddala abo abaava mu Uganda nga bavuddemu ku lwa byabufuzi. Abasinga obungi abaava wano ku olw'ebbula ly'emirimu abamu ebyobufuzi batandise nnyo bigoberera biseera bino ebya social media. Baabanga tibabigoberera. Nze nagendako mu UNEM naye nga UNEM ebeeramu abantu babika bingi. Mulimu abajja bambadde ng'abazungu. Hakinyonyole bulungi leka gamba bambadde ng'abazungu. Nga bambadde za bitundu. Bambadde kwerere kumpi bwerere. Era abo nga ewabeera meeting ez'okubaganya ebirowoozo ku byobufuzi n'ebyenfuna tebabeera. Tobalaba. Naye nga wabeerayo genda ku maato Bungereza waliyo economic investment tejjuza ng'afirigo ekawungeezi. Kati obuzibu bwe bwajja bwe baagendanga balonda gavumenti n'etandika naddala abali mu Amerika okubeeraliikirira nti ekibiina ky'Abannayuganda ekyo baakikozesanga okutuukirira Abamerika n'okwogera nti Museveni atambuza bubi Uganda. Era ne bakyusa n'ebyokulonda nga ababa baliwo mu holo be balonda avudde Uganda nga naye yeetaba mu kulonda anaakulembera Yuna. Kati nga Waguma bwe yabaddeyo nga bagabugamya bali mu holo kubanga ebimu byabanga ne byakusasula $100 okuyingira. Kati ne bikyankalana ebiseera ebyo gavumenti neddira abantu baayo n'etwala bangi. Olumu mu Amerika waliyo ne mukyala wa pulezidenti nga batta abantu bangi ne balonda abaali abawagizi ennyo aba gavumenti bajja na musirikale ne bawangula. Kwe kwava ne bano abagenda okukola Yuna causes nga baga nti bavudde ku miramu egyatandisaawo Yuna. Naye nze njala kutunuulira we nti Peter, okusooka olwaleero bw'otunuulira Uganda mwesinga okujja sente ennyingi. Ekisookera ddala bulambuzi. Abajja kuno abaleeta sente baali batuuse mu biliyoni ya $, n'okusoba. Bw'ojja kwawo emabega kaawo obadde wakati w'obulambuzi ne golodi nga kwe kuli ekisinga kinne waakyo. Ne golodi asinga tumubba bubbi wanayitawo buyisi. Ne Bannayuganda abeetaba mu kubba golodi mwebali. Naye nga olw'okuba golodi bamurikodinga ng'afuluma ku kisaawe Entebbe kyangu okumanya sente ezimuvaamu. Era tebawa misolo abo golodi abo. Mulimu nnyo abantu ba Museveni nnyo. Kati ebyo bintu bibiri bye bikulembedde okuleeta sente mu Uganda, obulambuzi ne gold. Na ekyokusatu be Bannayuganda abakola ebweru diaspora. Era basinga kigambo Baguma kyayagala okuwulira, tayagala kuwulira kiri eky'Oluganda kyetugaki. Basinga n'emmwanyi kubanga nabo almost baadde babeera mu miliyoni $9 nga baagala kunuukiriza biliyoni. Nigeria erina Abanigeria miliyoni 21 abawangalira ebweru wa Nigeria. Era olumujjukira Ssemujju Mutumba yakiikiranga abantu b'e Kawempe South yali mu parliament ng'agamba tuyigire ku Nigeria. Omunigeria bamukwata kati ndi ku bigambo bya Muddu awulira nga bamukwata nga badde afooginza ogenda ebweru. Gavumenti emuyambako okuddamu kupooginga kugenda. Ebyo byali ebigambo bya Ssemujju mu parliament ng'agamba nti muteekwa kwetaba mu banoonya abantu bafooginza empapula genda. In fact muteekwa kubayamba bagenda ebweru. Nigeria ina 21 million era ina ne ministry eya diaspora. Kakati olw'okuba Bannayuganda abo baleeta sente nyingi zijja wano zibaweereza mu school fees, kubazimbira amayumba, okuweereza bamama waabwe ne bakitaabwe.
gavumenti yonna bw'eba erina okufaayo yalibadde ng'olwaliro erina ne mu nsi nga tuziina nga tuzirankinga nti eno eri mu bannayuganda 58,000 nga olumu nga ne bw'oba oteekayo embassy oba consulate nga ne bw'oba toyinaayo bizinensi oba buyambi bw'ofuna mu nsi eno olwokuba ne bannayuganda bangi abantu bo kino yali ngamba mu paalamenti abaana bagenda ebweru naddala Middle East kubanga maama wange Janati Mukwaya yatugamba nti omwaka lwe baawera waliyo bbaani ogenda ebweru mu nsi emu Oman mwatuukamu abaana 40,000 tetulinayo embassy tetulinayo consulate ewantu nga mu mwaka gumu tuse 40,000 kati banya baliyo bameka ng'ogasa emyaka emirala giri 13,000 mu Oman yokka Saudi Arabia yokka Saudi Arabia yokka esuse 10,000 egy'abannayuganda Saudi Arabia waliwo abeeyita bannayuganda Ethiopia n'ekituufu gwe bwayagala genda entebe kati traffic w'ennyonyi ezigenda awo nagenze ewa nayiseewa nabamu nakomyawo nabo nga nyumya nabo enfa Ethiopia wanayitidde kata Ethiopia fly Dubai kati waliwo Air Arabia n'endala ezigenda awo nga za sene ntonoko omutuulamu nga abasaabaze abasinga obungi buli lunaku agenda kukola beba abaana bebasibye ebitambaala nga bagenda so kati kino actually bw'otuuka ku airport either Doha oba Dubai bw'oba oyogera Luganda obeera comfortably served sinakugamba omuvubuka yali akiliininga nga ntudde bajja babiri saabagamba wano ne bajja ne bambuza ssebo katukubuuzeeko neneekanga neŋŋamba muvaawo nti tubeerera kuno naye tukulaba kumpi so kakati meeting zino zayingiramu ebyobufuzi ne zoonooneka ne ziyingiramu ne baguma bwe twali twogera ku lwabwogo nga tute pulezidenti Sabia baguma kyeyayogera oba bwemba namutegeera bulungi ne ziyingiramu ne accountability kati aba gavumenti abasinga ne ziyingiramu n'okuwummula lumu gundi yatugamba Dombo ng'akyali commissioner n'agamba ka paalamenti ogendake mu semina twali mu Munyonyo n'agamba olumu nakyo kiyambako ne bajja wano nga kye okuwuliriza presentation si kyekikulu kyokka naye bawummuleko stress ey'abalonzi neyaki bwatyo Dombo bwe yatugamba nga commissioner nze ndowooza nti gavumenti ya Uganda tetaddeewo magezi mwesobola kufuna sente na bwesigwa baguma bwagambyeko okuva mu Bannayuganda omu nali e California ne batugamba omusajja yalina omwana bano abazannya ebipiira by'Abamerika American football naga omwana mugagga nnyo n'ekitaawe bagagga bavundu naye tebaagala kukulya kye bayita Uganda kakati obuzibu bwe twafuna abantu abali mu gavumenti abakulembedde nze ndaba ng'ojja kusanga obuzibu bw'amaanyi bw'onaabeera nga lwabwogo yakulembedde okugenda okwogereza abantu okuleeta muno sente bwe baba bagenda nti abakyoli watuulako nga balina PhD bajja kwetaaga baba beetaaga bannaabwe Mawe yabadde basobola Mawe katakyali presentinga interest eyabali kuba abakyoli abamu bagenda gavumenti nga bagijjeeko ne bagenderamu eyo embeera ne bakulira ne basomera kati abo beetaaga muntu nga either ali nyuto wa bya busuubuzi asobola okubamatiza ne balaba nga wano tewaliwo obuzibu okusobola okujja nze therefore meeting zino tezaabanga mbi kubanga Nigeria ina ne ministry namba ya diaspora ekizibu kya gavumenti kwe kubanga yaluzinga credibility nga ne bwegenda nga yegenza okubaako byeyogera eri abantu bano abamu nze nalikoko meeting ng'ekubirizibwa Professor Munini Mulera naye aba gavumenti bonna babavuma buvumi era bavayo nga banyiize nti babawadde mukisa kwogera kati kyendowooza kati paalamenti yo yakyukako nga tukyalina akadaaga twagendera nga ddala delegation nga nnene kati byakyukako olwaleero abaliwo basipiika sibaagala nnyo kutambula nga bukyabanga ku mulundi guli ampuliriza luti tuyinamu omukisa gwe tusobola kwanza ebimu ku byannuma nali njogera ne Bannayuganda mu Amerika nga baŋŋamba nti enjawulo eri wakati w'abaddugavu n'Abawarabu buli Muwarabu ajja wano anoonya kyakukola buli muddugavu ajja anoonya mulimu Abawarabu tebabulwa kapito
batandikirako restaurant ani in fact ne bwogenda abatake n'abakiika were Bulaaya n'abayindi nze ndowooza ng'oggyeko n'ogenda okunoonya ssente ze basasudde bannayuganda emisaala gavumenti yali esobola n'okubeerawo ne faani y'abantu abagenda okukola emirimu ebweru wa Uganda ne baga nti eno faani bwe baati bajja kugiwa banaaginyaga ne tufa ne wano bali bannayuganda abamu abali ku kyero tufuna abagendayo okuinvestingayo kubanga ne baba bainvestinze wano ne babeera nga balina emirimu gye bakola mu Amerika nga bafunamu ssente nga zijja wano olumu tuyinza okufunamu na nnyo okusinga kuba kati waye Dubai omwana yanga nti Dubai bw'oba olina emitwalo gya $10 okkirizibwa okuleeta abakozi oba bangamba 5 ng'olinawo kabe hoteri kakibe ki naye ng'oweza emitwalo gya $10 ne bagirigisitaringa formally okkirizibwa okuleeta bannayuganda ne bajja ne bakola kati kabeere mu Amerika oba Bulaaya oba walala wonna poliisi yaffe tiyali badde yagenda kunoonya ssente z'abantu ze babasasula emisaala kyokka ekyo kiri legitimate naye mwali baddemu n'okuteekawo ssente nti abali mu eyo bw'oba waliyo emikisa gy'okolerayo tuyinayo ne ssente oba bazisanga ku embasi bannayuganda ne batandika woteeri ne batandika biki ne tufuna ku ezo ssente nnyingi tutabanga tugenze ku mirikinga bano bakola association z'Abasomali actually DC association z'Abasomali zaasalawo nti emmere ey'ebbeeyi entono Abamerika abasinga tebagifumba kati Abasomali bw'ojja nga bakuwa ssente ng'otandika restaurant emabega era bw'ojja ng'okyepanka wiiki esooka okyalya ku high street bakuleka naye bw'osanga baddugavu banno nga ziweddewo gyewali emmere jangu tugende mu Basomali era practically DC buli backside restaurant ya Musomali ate si baavu bannayuganda tebakolagana no kati ekyo nakyo kyabadde kizibu ekirala tebakwatagana bava wano nga bakyawaganye si bonna naye kye babadde batugamba because twabadde tubabuuza because for example ekisooka ba PhD bize benayogedde nabo babadde nga 15 nali nga simanyi nti bagenda ne bafuna PhD naye oli bamanyi okukakarukana bava wano kati ffe byetula abantu wokola bachelors n'obonaabona ate basimpula kati batuukayo basoma nimbabuuza naye lwaki bano abalala baba bazze temubakwatako nabo ne bagenda ne baŋŋamba nti beorganizinga mu tribes generally organization yaabwe eri mu ŋŋanda so ogenda okwesanga bano bakola kino kati bw'oba toli mu ekyo ogenda okwesanga nga tebakola ki ampuliriza Lutindo awo njagala kuvaawo wiiki ewedde Ssemujju nalabye mukama wawo sipiika nga mukambwe aga nti palamenti baminisita bagimukubye simanyi oba kyabadde kyalugenderere oba kyabadde kyakwololwoka naye yabadde munyiivu nnyo nga mukaawo ngaga nti baminisita tebakyajja mu palamenti aga nti mulekeeyo oba mujja oba temujja nti naye lwe banaleeta amannya gammwe wano nga babagobye oba babakyusiza nange mujja kundaba omukadde akwasiza ku mmere ye n'abeera ng'akolima then oluvannyuma from corridor talk nga baga nti speaker ate ye bw'abeerawo ate deputy speaker bw'ajja nti abamu bajja nga deputy speaker cabinet erina cold blood ne leadership ya parliament oba mwe ng'ababaka ba parliament mutuuse mu stage eyo mutandise okweraliikirira baakibazo batandise okuyita mu constituency zammwe olwasooka twalina etteeka ery'okuyisa ng'ababaka ba parliament tebawera etteeka eryo erya anti-narcotics kooti yaligoba nti lyayisibwa nga tewaliyo koramu ffe tuliyita eri enjaga sipiika n'alwana nnyo okulaba nga ku mulundi guno wabeerawo ababaka etteeka bye ligamba abateekwa okubeerawo ng'etteeka liyisibwa omubaka omu ave Kabula n'ayimira n'agamba nti naye abatuvuganya batandise ali campaign tuleete etteeka erigaana abantu okutandika campaign ng'obudde bukyali omubaka omulala n'ayimira n'amuteeka ku oda n'agamba naawe wali okola campaign nga Kakooza ali wano ateesa nga tomuwa mirembe kiwulire bwe tunaagenda tweyongerayo
tugenda kutuuka ekiseera nga abaka mu paalamenti bakyabera. Nze nali chairman wa komiti ya Kosase 2014-2016. Natuuka ng'okwagala okumaliriza ripooti omubaka gwayita Simbwa yaliwo NRM very good MP Makindi. Waliwo omukyala Margaret Karamoja, Moses Kasibante, lumu ne Kakooza, nga komiti y'abantu 30 sikyawezaako 10. Naye nga ne bano mbakubira gwe olimu ne mbeegayirira kubanga ku linnya lyange nange njagenda mu byafaayo abataakola mirimu. Era Katonda nansaasira ne nkola omulimu gwe nekakasanda kati nti ojja kulwawo okusanga chairman alikola ripooti efaanana nga gye twakola. Naye 2014-2016 time ya kulonda abaka nga tebalabika. Ne tutuuka temuwulira nti abaka twagala nnyo okutambula. Nga waliwo twali tulina okugenda okukebera ebizimbe bya Uganda e London ne Mombasa. Ku bantu omusanvu abaali bagenda twagenda 3. Abanda nga bagaa tebajja kusobola yenale mu biyingiddewo tebatuuka ne ku process eyo baga nti thank you very much tetujja kusobola. Kati wabaawo ekyo nti kati time egenze etandise buli butandise okuwunga kati bukyali nnyo. Tebukyali kati bwogenda nga Mwankole ne Kigezi oyinza okuwuza nti okulonda kwa next week bewaawe kampeni zatandika dda ate nga z'amaanyi. Kati Parliament buli lwebeera etadde ba speaker ku nninga babaka ba Parliament ku nninga tewabeerawo mukwano. Oba weerabye ni Parliament yagoba Namuganza negamba omukyala wa Science and Technology Adebayo Betty Amongi kyekimu tewayinza kubeerawo mukwano era Parliament ebatama etandika okukiraba nga eringa nga eyitiridde mu kubalingiriza. Naye nze nga nze omuntu nze kyendowooza okusooka abaka b'NRM bwe baba ne baminisita nga kubali balonda sipiika balaba balonze muntu wa kubayambako kwekobaana butabakandula mu Parliament. Njukira lumu twali tukayana ne muweezaawo nga yeewunya okulaba ng'olanya tamuyambako ng'asuubira nti yalubadde nga awanika n'emikono ne yeebuuza nti kati gw'oli ku kibantu wala tolaba. Kati ekyo abaminisita abangi bwatakifuna mu Parliament nga badduka. Naye nze ekizibu kyendaba mu ggwanga ekiyingidde nanze nali mbagamba nti nenfuna omukisa nenkulembera eggwanga njala kulitambuzanga kampani ez'obwannannyini. Kyenavaako okwogera nabbanja nanyiigira omuntu wabeeranga MTN tebasobola kumuwa mulimu sobola kumuwa mulimu mu gavumenti. Oyo omanya nti mu katale singa gabadde matooke ge gaali dibye ne gengera nga teri yagula. Mwami Museveni yatandika anoonya abantu n'asabako ne wava muno ne Mulwana beegatte ku cabinet. Olw'ebyo bye baali bakozera n'akyogerako nga nti bombi baagala naye yabatuukirira. Kati Museveni yanoonyanga abantu abasobola okukola kubanga bana abantu William Kalema bamuteeka ku board ya Bank of Uganda. Ne bamuyita mu Parliament mu Appointments Committee. Ekyabeewuunyisa Kadaga atudde mu ntebe n'ababaka batudde. Bamubuuza ebibuuzo n'abagamba nti kansubye temulowooza nti you are interviewing me. Kubanga nze sina kubasabako mulimu naye nze kubayamba kutereeza banka yammwe. Era ababaka abamu basooka ne beecwacwana nti tatuwadde kitiibwa. Kadaga n'agamba mube ku basajja Abaganda baasoma. Kati abo mu ggwanga tebaliyo. Okay, newe baje bayite bakyaweebwa mukisa. Kati cabinet abantu abagirimu Professor Nsibambi ye yagamba nti was a technocratic prime minister. Sawa munana za musanga ali mu Parliament. Naye nga baminisita be abayinako n'obuyinza lumu yakandulaawo Saida Bumba ate nga gaolwaero la nti cabinet yakyuka nnyo. Nsibambi bwe yagendanga n'agamba nti minisita mwalira kika 15 nga tafuluma kuba simu. Ayina technical staff abatuula eri yayimirira ku muza n'agamba Saida Bumba mwali dakika 10 ng'atuuse wano naddawo n'atuula. Bali ne bamukubira nti owaayo omusajja agambe. Naye kati oyo n'abanyaga kangende nkube essimu n'afuluma. Teyafuna orientation. No, gavumenti yakyuka kati eriwo olwaleero waddira abalina okuba amasimu abatuula wali ate n'obafuula ba prime minister. Kati tokyalina prime minister nkugaye nti Nsibambi namula n'amaaso gange n'ayimira n'agamba nti I have given Saida Bumba 15 minutes n'atuula. Ko tulyawo nga ajje entuuyo azisaza bibatu.
kati olwaleero Nabbanja oba Obuwa agamba Madam Speaker, let me get out and call. Kati abantu bw'obaleeta ng'omulimu gwe bazze okukola kebeere Parliament, mulimu omubaka wa Parliament gw'osanga Parliament temunyumira. Nze bwe mba sibaddeeyo eka sitereera kuba mba njinyumira Parliament ogibeeramu. Naye omulala bayisa n'ebintu ne bayitawo ewiiki najja n'akireeta n'omuga nti ekyo baakyogera last week ng'ebibaddewo tabibuuzizza, tamanyi ne byalesewo byakomyewa, atambula butambuzi nga mbuyaga najja bw'ati olwaleero. Kati bw'obigatta ebyo kwe kutuuka ku kituliko olwaleero nti olina baminisita nabo bennyini tebalina interest emirimu gya cabinet naye baabawa buwi ne baŋŋa nti oyo bamuwe n'ayingirawo kyebamuwa takisobola saa kwogera amanyi abamu mikwano gyange nti okunyiigira ne bamukata mu minisitule nga tayinaamu nekyegenda okukola takimanyi naye mukulu namugaa gira otudde awo. Abamu nga n'obusobozi obujja n'ayimirira mu Parliament n'annyonnyola emirimu. Eno wiiki etandise ku Lwokubiri twasooka Jesse Muyingo baabateeka mu minisitule eri mu mukyala wa Museveni baayebeka ndowooza n'okwekoona bakitya. Kaakati nze sitole gye nasembayo ezimu kukola mu Observer yali yasali musale nga alekuliranga minisita wa microfinance bwe mukubira essimu nanga omulimu guganye nti kiki ne bensanga boogera be bandaba nga basirika bwe abalala be bannengera nga ndi eri nzija nga beeyongerayo nga badduka naga asijja kusobola kubeera wano. Ekyo Museveni akimanyi koddira mukyalawo n'omutwala n'omufuula minisita mu ministry teriyo mukozi agenda kuddamu kufuna mirembe ne baminisita. Kati Muyingo yaleeta statement nga twagigobesezza Ogwanga minisita munne yajjako linnya ly'Ogwanga n'ateekako erinnya lye Nadda kuba amanyi Parliament tebasoma. Kakati ne bagigwamu n'alyoka abyanga ne tumugoba ne statement ne bayita minisita omulala muyita Okasai bamubuuza amafuta geeyongedde waggulu abantu buli kimu kitabuse waali awo muzeeyo baava teeso n'asoma statement ne mubuuza nti Speaker ono omusaya tolowooza nti yagenze ku Google n'ajjako ebintu n'abireeta naye nga minisita wa gavumenti. Kati Speaker naye oyo mwennyina wa Speaker yakoze eki n'agaana statement tugigobe naye nga Parliament yonna yonna naleeta motion tugigobe Parliament egaa tugigobe Speaker n'agaana ate tugigoba. Kati era bwe baakomyewo ku Lwokusatu ku Lwokuna ne mubuuza nti okukomawo kulimu omugaso kuba bajja nga bye tubabuuza tebasobola kubyanukula babanga baze tubalabeko bulabi. Ne mugamba these ministers are useless. That's the statement I used. So kyombuuziza Speaker yenga omuntu abeera disappointed nti alina kalenda gy'ayagala okumala ebintu abateekwa okubiddamu tebaliiwo naye eggwanga lirina okusinga okubeera disappointed nti gwe era ekira nkigamba nnyo mu campaign tubeera tutyanga ku Uganda Cranes banoonyayo basinga kumanya mupiira naye nga mu cabinet ne mu Parliament ebifo mubigaba kusinziira ku ddiini kusinziira ku ani gwe tunywa naye exactly naye nga ebyomupiira just ogwokuba obukubi teke ne munyumirwa ne muddeeka munoonya basinga kugumanya naye abakwata ku bulamu bwammwe gwe musanga waga omusajja oyo tayita ku muntu nga bamulonze MP naye ng'agenze kutekinga decision ezisalawo obulamu bw'abantu. Ampuliriza Lutindo. Richard nga sinnagenda mu birango. Ssemujju bw'amala okunnyonnyola you are like okay what else did you expect? No, you see Ssemujju waliwo kyatayogedde kyasinze obutayogera kwegamba nti baminisita oba kyogedde mu kwetooloora baminisita tebalina buyinza tebalina buyinza baminisita tebalina buyinza. Waliwo ministry nga asalawo si minisita asalawo ye permanent secretary nga permanent secretary alina obuyinza obusinga obwa minisita awa minisita amagezi amuwa ebiragiro oba agaana ebya minisita bagamba ekyo tukisazizaamu. Kati nga minisita tanaba kwogera ne permanent secretary kuba permanent secretary ali busy teyafunye ebiseera byogera ne minisita. Kati bwagenda mu Parliament kuba alowooza nti permanent secretary yalina okutuka omukulu. Kati permanent secretary kyayogera minisita balowooza nti maybe kyekyavuddewo omukulu kyasobola okwogera mu Parliament kuba ew'omukulu tatuukayo tamanyi bifaayo babeera naye buli Monday babeera naye so
nosanga nga tebasobola kwogera kati ajja kujja mu parliament ayogere nga bwe bagenda ne boogera ne bakisazaamu kyayogera kati lwaki obonaabona president bwe yabadde kololojo ng'ayisa aba prisons yazzeemu gye n'otafiire ojjukira omona kyeyagaa nti president asobola okukuddiramu wonna effectively yamuddiddemu wali ku raale ng'ayisa aba prison naga nti ekya number plates zo nzeetaaga mwe baminisita abakayana mugende mukayanire mukaama nga effectively baluwa y'otafiire olwo agiddamu agizeemu si kye mbadde nkugamba naye n'amala ate n'amukubira naga nti naye bino ebirala by'oyogedde gye n'otafiire obadde mutuufu nnyo nga kitegeeza nti kiri nkuzeemu naye wano kale gwe ofune oyo gw'oyogeddeko omuwandiisi wa president chief bamuyitaani gw'oyogeddeko omona ojja omubuuze principal private secretary yamma abantu appointment bwe bayita omanyi bayita mu bumooli ne batuuka ew'omukulu n'amuyita mu maaso g'abali n'amukalabula n'amufuula gundi nothing ne bagenda bamala n'amuyita n'amugamba nti jangu wakoze omulimu omulungi tobakkiriza mpuliriza lutinoona ku radio simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira ndine Richard Baguma ne Ibrahim Ssemujju naawe ampuliriza wonna w'osinziira otuwuliriza bw'oba oyagala okuweereza message noonya bunoonya @Kibazo Peter ku Twitter giweereze nja kubeera nga nsobola ogisoma noonya @Kibazo Peter ku Twitter message yo nja kubeera nsobola ogisoma nja giraba abali mu studio message nja gibatuusaako kiyengo message njirabye naye ndowooza gwe kankule ali mu diaspora ekisooka akaaya n'okumuyita kyeyo aga nti tetubayita bakyeyo naye ate agambye mbu mwabagenze mwenna mwabadde babbi ekirala be kibatwala mu yuna ndongo period ye bwagambye nti be kibatwala mu yuna ndongo kati ebyo ebyammwe ebirala mmwe mumanyi nange bwe nali ndowooza naye bwe natuuseeyo omanyi waliwo omuvubuka gwe nasanze akola mu Boeing yanzijukiza n'okunjizukiza nga wantale naye bwe bajja nga bali mu senior 1 nga ffe tuli mu senior 5 namusinkanye kati bwajja n'omukyala we n'ambuuza nangamba ndi obi wentale ne tutandikira awo nangamba nikola mu Boeing nampa gundi ye wa PhD in aeronautics nangamba nti kati njagala ku investinga mu Uganda akyali muto okubanze musinga obukulu naye ntandikira wa kono nkola sente so awaliwo abajja mu ndongo Ssemujju bagambye nti bambala ng'abazungu yoyo njagala segment eno esembayo kugitwala ku mobilization y'abana ababibiina naddala ebivuganya gavumenti Baguma wootaabadde wiiki ewedde Mami Kyagulanyi abadde yeetooloola Uganda very good ninga tesaawuliddeyo kintu kyonna tebamukubye tiyagasi teri okujjako bagambye nti we bamalidde last week nga babawandiikidde ekiwandiiko ekibagaa nti mukome Luweero naye sinawulira nga gavumenti ekicommunicatinga nakiwulidde ttiimu Kyagulanyi nga yekicommunicatinga ngegaa nti baatuwandiikidde ekiwandiiko ekigaa nti mukome wano quote unquote olw'ebyokwerinda Ssemujju baadde batambula kasirise bo ba collecting aba FDC mu different zones Ssemujju Elias Lukwago Kiza Besigye n'abantu baabwe abatambula nabo mu kasirise nga bamobilizinga naye ndowooza leero omukulu FDC yabazeemu bano ne bagamba nti olukiiko lwe bateekateeka okukuba mukulu Biigwa lwe yayise luli mu bumenyi bw'amateeka era FDC yenna n'agendayo ajja kuba amenya ebiragiro by'ekibiina era ajja kukolebwako ng'amateeka bwe galagira akoma okulaba nga biri gwasaba ssente za miiti baazimugamba teziriiyo dealing ne mobilization gwe wootaabadde Kyagulanyi ekintu kyakutta omuliro aze kanziremu kino nagamba muganda wange wano Ssemujju Nganda bali kuzimba motoka endala balinga bakiira Kira Motors balinga bakiira Motors bali kuzimba motoka endala enaabatambuza mu 26 kibali kibazimba eri motoka yabali mu mikono gundi yagiba nyankulako
omwami w'embaale w'ekitiibwa Nandala yagivuga n'agitwala mu gundi endala. Kati Ssemujju balina okufuna emmotoka eneebatambuza, tebana kyakikolera era gye bali kukuzimba. So bw'ogamba nti babadde banoonya abantu mu kasirise kyekyo, so nze sirabayo kirala. Kyagulanyi No, Kyagulanyi bw'obeera mu regime olwaleero ofunamu enceekeera mu mutima ng'otunuulidde, ofunamu okwekanga mu mutima ng'otunuulidde numbers za whipping up across the country. No way. Nze bwe mbeera mu regime kyongambye kinkoze bulungi kubanze sawuliddeyo nti Kyagulanyi abadde atambula bwe nabadde eri. So ekyo kinkoze bulungi nti tebamuwadde mukisa ogukola amawulire agasanyalaza, because kati bananga abeeri beba human rights bandoza abandi badde banvuma mu nkiiko ze nabaddemu e New York naki saakiwulidde tekyagenze. Singa nze nga ekyo nalingamba ne bulijjo nti Bobi Wine bamuleka atambule yeetooloolemu, kijja kubayamba. Ani gwakola naye sente azijjawa zenkanawa because ajja kuba exhausted oba ajja kubeera nazo sources bazitegeere. N'ekirala message ki nze mbeera nga mbuuza message gy'atwala bw'agenda ewaffe Mbarara, message ki gy'abawa eneemuwa akalulu. Kye nali ngamba ne luli bamuleki agende Kabaale agende Kasiisa agende Bugiri, message ki gy'ayogera ne convincing abantu. Kwanza message ye okujjako okugamba nti agende tiwali message ndala tonnamuwuliriza. Because kati oraba tanaba kutuuka mu mikutu gyange emikutu gye neewuwo baguma including abaana abasula ewuwo enkoko njeru bo bamuwulidde era bamumanyi kirungi. Kati basalewo kyenaba ne nkugamba Peter nti afune omwaganya atwale message ye agitunde, then abantu bamanye message ye kiki. Kati baguma tayogedde nga wa mawulire. Bannayuganda abaakoba Museveni nga baagala agende tebanoonya anaddako byagenda kukola, banoonya ayinza kubayamba kutwala Museveni. Era nga bw'olaba Museveni bwe yali ali mu nsiko, bw'oyogera n'abasirikale bakano boogere n'abalala, yalinawo gurupu gye bayitanga ba intellectuals, ba muntu bazoora abo aba message n'aba ne ba Dragonyanzi ba Kikomeko Habert Itongwa ba Kamomo ba Mugisha Hedeke bunga bakuba kujjako bote ne gye babeera mu ya message tebaliyo. Population ya Uganda esinga obungi olwayo teyagala message. Nze mbadde kulaale ekyo tukitestingi mbadde kulaale nyingi ez'abeesigye n'endala naye ng'ogaane bwayogera bawulira. Kati bano abaana bwalabiwe nga Kyagulanyi atambula nabo kyangu abasinga obungi okuvayo ne babuuza nti agambye ki nga tebakiwulire baagala kumanya nga basanyufu kuba omulimu omukulu gwa kutwala Museveni akulembeddwe batwala kyekikulu gy'abatwala. Era nakigamba ku Mutango do etwale ku leedi emu, buli lw'oteekawo embeera n'ofuka ng'ogenda ku kyekikulu mu kampeyini, okubaganya ebirowoozo ku Uganda naddako kifuuka kitono. Singa Museveni yagenda nga tulina abantu bapya abavuganya bye bagenda okukolera Uganda olwaleero yali badde nga y'ensonga. Naye Museveni oluvannyuma lw'okulemera mu bukulembeze ebbanga lino lyonna, buli kampeyini enaabeerawo mpaka Museveni lw'anaagenda egenda kubeera yakugenda. Ekyo mmwe abatono b'eriiti mmwe mwagala okuwuliriza manifesto nti ono eggwanga agenda ddikolera ki, naye abantu abasinga obungi baagala kuwulira nti bwe tukola bwe tumutwala, kyebaagala okuwulira kyokka. Kyagulanyi ku luno okutambula ne batamukuba tiya gaasi sofa kuba asirishuwa nti bajja mumukuba. Museveni musajja omu engineer yaŋŋamba nti a building can collapse because of many reasons. Naŋŋamba emu its own weight. Ekizimbe basobola okizimba ne kyezitowerera. Oluganda oluwulidde baguma lwakuba musingi nekifuuka heavy for itself nekikola pusinga olwaleero
ebimu ku bitawaanya Museveni yaddira mutabani we n'amukkiriza ogenda okuba enkuŋŋaana. Mutabani we lwe yagenze Bukedeya ewange mu constituency Namboole boda we batandikidde zikuŋŋaanya oba bazituusizaayo batye Bukedeya Katonda yamanyi naye awaaddewo ekibinja kiramba nga bakikuŋŋaanya kigenda omuwerekera ayina okugenda nga buli waayita bamulaba nti akola ki kati olwaleero okalubiri ogamba Kyagulanyi toyisa procession nga mutabani waada atambulira mu procession kuyita embaale kuyitawa kati eza mutabani we zifuuka nga za njawulo. Ye Museveni yalowooza ni mutabani we kati afuuse muganzi nnyo tekyaliyo omuntu alina procession nga kati Kyagulanyi n'alyoka azimuleetera ettabu n'emugwira kati akyakuŋŋaanya era ky'oba olaba kyadde kirina kugira mu security naye kye kitegeeza nti security tajja kukola ku Kyagulanyi yekka ne ku mutabani we alina okukola kati kyebali mu kubalansinga muwoozi gwe tubadde tuguze eri eggwanga bwe tugaana procession za Kyagulanyi eza muwoozi zinaddamu zinagenda zitya kakati ate anyway bwe tukuba eza Kyagulanyi tiya gaasi abantu n'abagamba tutya ku ziri kati a building can collapse because of its own weight. Ate mmwe ebyaffe ffe tukyajjanjaba mulwadde tujjanjaba mulwadde tuli mu kunoga ddagala ekibiina kyaffe eno nga batugambye nti obwo obwammwe butwasi ddagala era kati nayo nkuwulidde Peter ogenze mu bagamba mbu FDC yagambye FDC yani president no ebeerako ne executive committee kati nze buli ogani FDC ntuulako buli ogani FDC lukwaga atuulako bw'ogamba FDC nje FDC egambye birigwa ate birigwa yeki mu constitution ya FDC birigwa yeyeka asobola okuyita delegates conference abayise ekirala ebeera semina kyobula beerange kunsi ate nga toterebuka bamwenda yayita semina nga gye nayina ensambya nange nayita okulemeza FDC ne bajja mu bungi naye ng'olwokuba sirina buyinza bubafuula organ nakola semina kyebala nagiyita consultative meeting kati mu constitution yaffe on ebirigwa yasobola okuyita delegates conference omulala yenna abagiyise ebanga y'ensambya ya Ssemujju mu mateeka naye asobola ogituuma kyayagala naye nga mu mateeka bw'osoma era ab'amawulire kyembayinako obuzibu mwenna kibazo mufuusereze ow'amawulire kati wawa New Vision ankubidde olwaleero nanga Ssemujju bajjayo nomination form ojjayo ddi ne mugamba nti nze gw'otawa kitiibwa oba mawulire kubanga oba fembi nga omanyi byembadde nzijanjogera okutuuka olwayo n'ombuuza nti nzijeyo nomination form era ne mujjako ku simu yabadde anoonya mawulire andi amawulire ganoonye naye mulimu oganoonya nga kugamba oteeka okugawaako ekitiibwa Ssemujju mukyusa ebigambo tusobola okugenda okuwulira nti wajjayo nomination form at least nze emyaka gye mmaze mu politics kati giri 13 asigamba Ssemujju ng'omuntu babannabyabufuzi no ada akubidde Ssemujju ng'omuntu mulimu kati nze you can predict me noga nti Ssemujju ekyo yagaita jja kikola era nga sijja kikola kakati kyenkugamba nti abamawulire ensobi ze bakoze bwe butasoma constitution ya FDC ne baga nti wayo delegate conference 2 ekyo the constitution answers emu eriyirigo endala eriwo mu mateeka yabirigo eriwo mu mateeka eyatuterebuka semina era abagigendamu balimbalanga mbu bagenze kujjayo fomu amawulire malungi ne baba omuntu n'abakola ekintu nga kiriyirigo kasita akikola nga batandika kukiripotingako ng'ekirino wakikoze nabuuzaako wa TV omu ne baga nti mu buli asamya DP wano baakayanira mu mateeka ebitali mu mateeka ne bigenda ne UPC it does not matter gw'owamawulire osigaza responsibility nze nga ndi ku monitor soje mukwano gwange Peter Walubi legally ye president wa UPC naye ate Jimmy Akena yagaba ne kaadi za UPC kyenkugamba naye kati gwe media tekikujjaako responsibility nze nga tuli ku monitor yatekenga decision nti ffe nga olupapula tetuwagira kujyawo term limit ne bankwasa project ey'okunoonya emigaso ezigirimu n'obuzibu eggwanga bwe lyolekedde era ne tuba ne report za running okumala emyezi 3 buli lunaku kati tuyinza gamba nti waliwo abakola ekikyamu abamuli bangi baganyoga nti afi tuli newto njagala oli anga nti constitution yamwegamba kati tewali mbuuziza nti constitution yamwegamba bweti n'abasajja bakozi bwe bati kakati mugenda kukola mutya ebibuuzo bya wano ngamba nti FDC egambye
kati obeera nga ndi Ssemujju wagifuluma dda, Lukwago yafuluma dda, Besigye yafuluma, ne Birigwa yafuluma. Tulwanirira kibiina kyaffe, bano boogera si be bakiina. Museveni yakiina. Tulwanagana naye. Mpuliriza sisuse waawo.